mwe kanate kanyumidde nnyo. Omufere yabadde azze okufera yamaliriza ng'ate ye gwe bafeze. Omufere yazze okufera omuwala ono yamaliriza ng'ate ono omuwala yafeze omufere. Omufere yataddewo kakokola tondeka nnyuma nga tabitegeera nga bamufeze gy'abadde agenze okufera. Njagala ombuulire mu comment section yawo. Omufere yali akufezeeko era bw'aba nga yakufera mu ngeri ki era yakufera ki? Kiki kye yakufera? Kakati owuliriza. Omuwala ono yabadde atambula ng'adda waka ng'ayimiridde ku kkubo alinda booda emutwale. Naye yabadde alina essimu ye gy'akutte iPhone ndowooza ng'ali mu kuginyiga nga bw'omanyi. Kati omusajja kwe kumulaba. Omusajja bwe yamulabye n'amutuukirira gye waali n'andika okumweyogerezaako nti ennyabo gyebaleko kale nawe gyebale. Obadde olaga wa mwana amugamba ngenda waka. N'amugamba ne mbadde olabika bulungi naye mbadde nina bizinesi gye njagala okukuwa. Yakunkubira wiigi zange Kalango. Ko omuwala wiigizo Kalango nti ye ne totya bigenda kutambula bulungi ngenda kukusasula. Omwana tayagadde kuteekawo mbeera esasamaza na kumukanga. Naye mu bwongo bwe yakitegedde nti ono alabika mufere era kyakoze kwe kukwata essimu ye n'agiteeka mu nsawo. Omufere n'amugamba kati katufune booda nkutwale ku saaluuni w'ogenda okukubira wiigi zange Akalango. Omwana n'amugamba ogenda kufuna booda 2 naye before nga tonnaba kufuna booda 2 ogenda kusooka ongulira emmere kubanga enjala ennuma sigenda kukolera ng'enjala ennuma. Ko omufere atofaayo. Omufere n'amulaga nti ate ayinamu ku ssente. Ng'omuwala kye yakoze yagenze mu restaurant ey'ebbeeyi. Restaurant ey'ebbeeyi ng'atuula nga bamugamba ogenda kulya ki ng'omuwala atumye enkoko n'emmere esingayo okuba ey'ebbeeyi n'ekijwisi. Byakomekedde ng'omuwala emmere gy'alidde nga ya mitwalo 5. Kajwisi kagumu kitundu, enkoko ya mitwalo 3 n'ekitundu. Omufere teyalidde kuba yabadde talinamu ssente. Omufere yanywedde mazzi gokka ng'omuwala alya bulungi enkoko ye ng'abwegera ng'amugamba kati tugende gye tugenda okukola. Gye baatuuse omuwala yafeze omufere n'omufere n'akwata ku mutwe. Kakati njagala nkutuuseeko omuwala ono ng'abikuttotolera nga lukuviira ku ntono gye byatandikidde ne gye byaggweredde ng'ate omuwala afeze omufere eyazze okumufera. Video gimpereka like video yiyo. Hey guys, mujje mbanyumizeemu engeri gye nnafezeemu omufere. Omufere yadda ayagala kumufera ate bya endinze nga enza mufezi nsagala kumumanyira tewansiriwalirako. Ejjo nabadde awo wandegeya kati nga ndi mu kulosinga bitaala. Ndaba gayi najja nansemberera. Neeraliikirira nenyweza akasimu kange. Nenkateeka mu baaga nencrossinga. Kati we nakurosinze nzolede nabadde namulabye dda. Najja era nga ngoberera. Kati we yazze nga ngoberera gayi naŋŋamba, excuse me konze mwana gwe balekweka bulungi konze kale. Naŋŋamba mbadde nina kagigi ke njagala onkolereko naye njagala tugende bakube make-up okole ne wig. Nengamba kale ndasina buzibu nemugamba negabadde nina gye nkola ki kingenda mbadde ngenda kufuna kaboda nga ngenda kulya ku mmere. Nangamba byonna nsobola obimaliriza. Nemugamba kale nawe wakati tusobola okufuna boda netulinnya netugenda babiri waawe tugenda bwe bagenda okukolerako make-up biki. Nemugamba ndowooza kyekiyinza okukola buli omu afune boda ye kubanga siri comfortable naawe bwe mulundi gwange gusoose okulaba. Nemugamba buli omu asobola okufuna boda ye. Nagamba it's okay. Kati nafunawo boda eza 2. We yafunye boda 2. Kati nagamba ono wange kunadde ntudde namugamba ogenda kungoberera boda gyeraga nga ongoberera. Mwana gwe ne bavuga naye lwaki ekyankwatisize gundi ekyaŋŋumiza nageza okulaba nga boda gyeweta nga mmanyiyo neŋŋuma. Twatuuse we nabadde we twade tugenda okukolera ka wiivu musimanyaga bankube make-up bantekeko wiivu netutuuka awo. Kati nemugamba nade yagala kunfera naye nga nze namugudamuda. Nemugamba omanyi njagala
nze kusooka kufuna ki kyakulya kubanga nze sigenda kola kintu yadde neki nga sose funa kyakulya. Nangamba it's okay, tusobola okufuna wano okumpi waliwo ki restaurant. Ne tugenda mwana mmwe baana mmwe kati otwatuse mu restaurant nangamba ogenda kulya ki amwe abafere baavu wewe twatuse ku restaurant nambuuza kati ogenda kulya ki ne mugamba nze naye sirya nnyama naye nze nsinga kwagala mbadde nze nsinga kulya nkoko zinva zange ezimpoomera. Nangamba nangamba naye lwaki tolidde nnyama ne mugamba nedda nze sirya nnyama naye nga in fact n'ennyama njirya naye nayagadde mukozesa embwezo kati ne mugamba nze bakole ki bampe enkoko kati nagamba kale mbakuwa enkoko ndowooza olwo nno ngwe ebyo byonna mbyogera naye nga Gaye atunuulidde essimu yange tutudde mu restaurant nga bwe nenyeza essimu naye nga Gaye akubye eriisa essimu yange kati ndowooza yadagenda gaana ogula enkoko naye ndowooza yatunuulidde essimu nagamba kangula enkoko tesobola kunnimisa mitwalo 8 oba akakadde nze nyinza kutunda mu ssimu eno ne bakola ki ne bazimpa. Kati baana mmwe nga bampa enkoko nga ndya bulungi nnyo enkoko amaliriza okulya nga ntumya ne ka juice kagumu kitundu enkoko mbali kyabagamba enkoko yabadde ya mitwalo 3.5 then nga soda no juice ane juice wagumu kitundu sijja mitwalo 5 yakiguddeko baana nga ndya nga mmaliriza nga tuludde essimu yange kati ye nga anywa amazzi ga Renzo oli nga mugamba gwe nga toli mu kulya are you fine? Nangamba I'm okay naye ngenjeremu nga tululira n'ebyokulya byendya tozaga awulira obusungu naye nga weyeebuzaabuza kati we namaze ebyokulya bulungi nnyo ne ka juice nanga amaze osasula ne mugamba nze maliriza naye nga bwenyiga essimu bwe mukokanya kati sawo nga bweyekubya obusimu olwamaze nangamba girl badde nsabako kuki ku airtime oba oyinako ne mugamba nze siinaako airtime mpozi ogenda okole ki ogule naye nze siinaako airtime nangamba ate data ne mugamba siinaako nangamba kale ne mugamba naye nze maliriza okulya tukole ki tugende ongambye ku saloon ngamba tugenda nga tubeeraawo ngomyeyayi engeri gyanzijjako essimu naye ngeemubula baana mwe nga tugenda wetwadde tugenda okukolera weave wabadde kumpi newe nalidde nga munaye tufuluma restaurant tutambula tugenda we bagenda okunkolera weave kati bwe twatuse ku saloon Gaye nga agamba wa saloon naye gwe abafere nga babbi nga agamba wa saloon ono mukoleko speed tulina gye tulaga ate n'obudde bukoze ki butukutte kati ng'engeri gyayogeramu n'owa saloon ngoyiza ogamba amumanyi kati ngowa saloon yagamba kale sewo nga mugamba njagala omukoleko wigi omukube makeup bulungi tugenda emmotoka eneeterutuuka wano ng'omukazi amugamba siina buzibu naye kati nze nga mubuuza nga mbuuza oyo omusajja nga mugamba naye wigi ze bagenda okunkola nga tezikola ki nga teziriiwo kati omukyala nga mugamba nkyako oyo omukyala bambi naye oyo wa saloon baali bafereddewo ko mweyo engeri bwe bato kati oyo wa saloon nga mugamba wigi we muba muzaagala tusobola okukola ki ogitumya ne bakola ki ne bagireeta nkubira bukubizi boda nga bagireeta ngoyo omusajja nga mugamba tumya speed naye tugezeko kwanguya kubanga tulina gye tukola ki gye tulaga ng'omukyala wa saloon amugamba nze sisobola munnaye kola ki kutumya wigi ate naye musajja gwe ntadde nanyo ku pressure nsiba kutumya wigi nga tewali ssente nze mpa cash nkube essimu baleete wigi tegera nakulwa nayo ng'omusajja agamba kale kanfulume wano nzijeko ssente then kati kyoba okola gwogira okuba essimu baleete wigi ogira omusumulula tuleme okola kyokutwala obudde nze kati omukazi yadde atandise okunsumulula ne mugamba nze temunsumulula nviriza nga wigi tennakola ki tenatuuka kati ng'oyo omufere bambi badde amanyi agudde kufala kumbe eyo yonna scenario ngimanyi nga manyi kyazaako manyi kyagenda
kati mwana gwe gayi ngafulumaawo ngagenda ku mobile money ngayi flageze ku mobile money kubanga nafulumye neningiza nako gayi ngali ku mobile money bweyenyizanyiza obusimu bweyesoza tekyamumalidde gayi nakomawo naŋŋamba mbu network ziraga ziri down mpuliriza ne network ya Airtel ntamye biki kati kyava agamba oyo mukyala wa saluni nyabo toyinako airtime oba data ompeeko ndowooza ng'alabye yange eremye ng'olayagala kudda ku yooli kati gayo oyo we yafulumye ffe twasigadde tunyumya oyo anti naŋŋamba ewa saluni naŋŋamba naye nno mwegendereza abantu abo bwe batu batera okuba abayaye ne mugamba tewali kigenda mu maaso nga simanyi kati gayi n'akomawo yakomyewo nagamba ono wa saluni olinako data oba airtime ompeeko nkube essimu wana tisi baziteeke okuko kubanga nze ngezizaako buzikoze eki zigaaniddeyo kati anti saluni kyava mugamba mukwano kati ndowooza yamubuuzizza data nga yagala mumanyi oba alina essimu ennene nangaba yaye kati wa saluni namugamba nedda bambi nze nkwata mapeesa ate n'ekirala sina smart kali musajja nandabira ddala ng'amaanyi gamuwedde nagamba it's okay nasigala ngaye ku yobusimu kyava akomawo ewange munda naŋŋamba toyinako naawe data nemugamba sina data hey girl be serious nemugamba mukwano sina data kubanze wansanze ngenda na mu byange nemugamba naye omanyi nze kaŋŋende mbikooye kaŋŋende mbikooye bambi naŋŋamba no wait bagena kuteekako sente nkulayirira bagena kuteekako sente naye nawe wandigiza omukulako olalemedde ku wasaluni namugamba sobola mukama wange sobola eri gyenzija wiigi omukazi aba ayagala sente sobola mukulaku era nandimukozeeko kuba nange sente nzeetaaga nagamba kale kansoke ntrayingeko another option nafuluma twalinze gayi gayi nga takomawo naye nze nga nkimanyi tajja kudda baana mwe nenfuluma wentyo nga nzikusi kati kyommanyi babyoli eyo kaawa but sinabadde mbumanyi obukodyo bwonna bwabadde ogezaako okumpisaamu sijja kubalimba ndwawo okulaba baana bawala abali sharp ndwawo okubalaba keesi ezo zisinga okuba ennyingi zez'abaana ab'obuwala be bafeze kizibu nnyo omwana ow'obuwala okusimattuka omufere oba lwaki naye engeri kati essaawa zino abawala engeri gye bali nga bagiramu abawala b'ennaku zino bali shaapu nnyo njagala ombuulire gwe wenna ndaba omufere ki kye yali akufeze era yakufera mu ngeri ki eyo eyasingira ddala okukukwasa ku mutwe omuwala ono yafeze omufere yagezezzaako okukanda kola buli kimu naye nga buli kimu kiganye nagezaako okwagala te n'okufera gy'abadde atutte omuwala okumu installingako wiigi ku mutwe naye byonna nga biyita mu mpewo era byagenza okumaliriza ng'omuwala akubye omufere omupiira omufere gye yayise nabo tebaategeddewo yafubutuse emisinde bagenza okuddamu okumulaba nga balaba busaati nga balaba kasaati kafuumuuka kati ng'ataddeko katondeka nnyuma abafere beefuula abagezi ne waliwo ebasanga ate by the way ebiseera ebisinga abaana bano abakazi bano balaba abakazi bano kyangu okufera omufere naye abakuba musajja nga yeyabadde asaba omukazi omusajja oyo omufere emmere teyandigimugulidde yanemugambya ate katoyagala mmere ate bireke genda naye abakazi oba mulimu ki abakazi tebawoneka at least abaako nekyakusuuza bw'abanga ali shaapu ng'ali shata abaako nekyakusuuza omufere yafuumuuse emisinde kanyumidde nnyo kankoledde nnyo naye nga mwebale nnyo okuba nti ate mugoberasi Omaiko Uganda YouTube channel kwoli ntwala omukisa guno okwebaza mwenna abangoberera ntwala omukisa guno okwebaza buli omu eyeekuumira ku mukutu nti mukola omulimu gwa maanyi nnyo nnyini ddala mukola omulimu gwa ttendo temujjanga okwo
temujjango okwo. Mbaagala nnyo mwenna abangoberera n'abanfollowinga. Wano nabagamba we wasibuka amawulire gotagenda kusanga walala. Amawulire agayita wano tegabeeramu bukuwaayiriza, tetuwaayiriza, tetukonjera, wabula tuba n'obujulizi nti nkuleetera amawulire agatuukawo mu bulamu bwa bulijjo ate n'ogayigiramu okitegeera. Eno family ate nga tulinga ssomero. So atanaba kusubscribe nga simanyi kyolinda, genda maaso n'okuba nti ate okona mukapesa ka subscribe, then bw'omaliriza okone mukade okajje mu personalized okateke mu all, nti bwe ntekayo video gwoba osooka okugifuna okitegeera. Tube nga tutambulira ddala bulungi malidadi sana. Mbaagala nnyo mwenna mubeere bulungi. Mukama Katonda abankuumire. Mweraba.